Leero tugenda kulaba ebyayogerwa Kony ne Museveni ku lukomo lw'essimu n'ebyaviirako Kony yeebaze Museveni ne Ssekwebaza yenna. Joseph Kony yazaalibwa mu Septemba wa 1961 ng'omwaka guno agenda kuweza emyaka 64 kyokka egisinga ku gino kumpi emyaka 38 gimaze ali mu nsiko. Oluvannyuma lw'olutalo olw'eruweero olwakomekkerezebwa mu 1986 Kony yatandikawo akabondo ka Lord's Resistance Army okuyekera gavumenti ya Museveni mu 1987 kyokka gatannatandikawo kabondo ako Kony yasooka kwenyigira mu kabondo ka Holy Spirit Movement akaali kakulemberwa Lakwena era nga bano baali balwanyisa musajja mukulu Museveni ono. Gavumenti ya Museveni yaluma n'ogw'engulu ne basindiikiriza Kony ono bw'atyo n'adduka mu Uganda n'agenda mu South Sudan gye yava n'ayingira Congo kukakana ng'ali mu Central African Republic. Kyokka yadde ng'emmundu yali eri mu kuseka era waliwo kaweefube w'okulaba nga bano bateeka wansi emmundu boogerezeganye basobole okubeera nga bazza emirembe mu bitundu olutalo luno gye lwali. Era ng'omu ku kaweefube yakulemberwamu Judith Obina Topako. Omwezi oguwedde ogw'omusanvu omwaka guno ogwa 2025 Judith Obina ayogerwako bwe yalekulidde ekifo kye eky'obwa Assistant Private Secretary wa President Museveni. Obina ye yabadde avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ziyite Political Affairs mu State House eya Uganda. We twogerera olwaleero ono atemera myaka egy'obukulu 53. Ono azaalibwa omugenzi Obina Okumu eyaliko ambasada teekako omukyala Diana Labu Obina. Kitaawe ambasada Okumu y'omu ku baasooka okuwagira ekibiina kino ki NRM olw'ensonga nti ye yatandika okuwagira musajja mukulu ono Museveni mu 1980 nga bakatonda w'ekibiina ky'ebyobufuzi ki Uganda Patriotic Movement kiyite UPM. Museveni bwe yajja mu buyinza mu 1986 musajja mukulu ono Obina yatandika okuweereza mu gavumenti ya Uganda mu bifo eby'enjawulo nga tebannaba kumulonda ku bwambasada mawanga agatali gamu okwali Sudan, Democratic Republic of Congo, teekako ne Libya. Judith Obina yaweerezaako ku Capital FM Radio mu 1999 nga wano we yava n'agenda ku WBS mu mwaka gwa 2000 era ng'ono yamalako n'ekiseera ng'ali ku College Publishers nga wano we yava n'agenda atandika okukolera mu State House mu mwaka gwa 2001 nga gutandika. Musajja mukulu Museveni yalaba nga Obina ajja kumuyamba mu nteekateeka zaalimu ez'okubeera ng'ayogerezeganya ne Kony oluvannyuma lw'Obina okuba nga yali ategedde maama wa Kony gy'ali. Maama wa Kony ayogerwako ye Nora Anek era nga mu biseera bino emmundu yali eri mu kuseka buteddiza mu mambuka g'eggwanga lino erya Uganda. Mu kaseera kano Obina waategerera maama wa Kony gy'ali yali alina emyaka 29. Ono waliwo eyamutemyako nti maama wa Kony ali mu ssamba ly'amajaani mu disitulikiti y'e Mityana era gy'abeera. Naye ekigendererwa kye muli mu mutima kwali kulaba ng'asisinkana Anek ono amukozese basobole okubeera nga bakkirizisa musajja mukulu Kony ateeke wansi ebyokulwanyisa. Kino kye kyaleetera President Museveni okulaba essuubi mwana ono ow'obuwala kubanga naye mukadde kano yali anoonya ngeri yonna esoboka okulaba nga bateeka wansi ebyokulwanyisa. Olunaku lumu Obina baamutwala mu disitulikiti y'e Mityana okusisinkana maama wa Kony era nga yamusanga ali mu kunoga majaani. Olwamulaba teyasooka kukkiririzaawo nti ddala kituufu ono ye nnyina wa Kony wabula we baatuukayo yabasanyukira n'abawa akakeeka we babeera batuula. Ono yali awangaalira mu kayumba nga kalina akazigo kamu era nga wano waava n'agenda anoga amajaani. Baayogerera kumpi essaawa ezaawerera ddala nga 2 naye ng'Obina teyatuukirawo ku nsonga yali emuleese. Obina we yategeereza President Museveni nti agenda kusisinkana maama wa Kony, musajja mukulu Museveni muli yali awulira nga keekadde
okusikiriza omukyalo nadde ku ludda lwabwe naye abayambeko okusikiriza Kony. Pulezidenti yabuuza Obina omukyala amusanze ali mu mbeera ki. Obina kwe kumuddamu nti amusanze tali mu mbeera nnungi. Wano pulezidenti kwe kumuwa olukusa agende maaso n'okumulabirira. Wabula Obina yali alina okubeera ng'aba mwegendereza mu nsonga eno. Yali ayagala yeewa akadde akamala nga tannayingiza nsonga ya Kony mu mboozi zaabwe. Obina wakakasiza nti keekadde wali wayise kumpi emyaka 5 nga kumpi n'olutalo lwali lunaatera okuggwa. Kungulu kyali kirabika nga kyangu okugamba obugambi omukadde ono nti kye beetaaga ayogere ne mutabani we ateeke wansi ebyokulwanyisa kubanga abantu bangi abaali bafiiridde mu lutalo. Naye amazima gali nti tekyali kyangu olw'ensonga nti maama wa Kony yali alaga nti tayagala na kubyogerako. Omukadde ono yategeeza nti atya okubyogerako olw'ensonga nti mutabani we naye olumu amuyita mbega wa Museveni. Mu bbanga lya myezi 3 gyokka nga Judith amaze okulaba maama wa Kony yali amaze okumufunira ennyumba ennungi mu kitundu eky'emukono. Obina kumpi buli kaseera yagendanga ewa maama wa Kony ono kubanga amulabako ng'amutwalira n'ebyokukozesa awaka. Era nga buli lwa mukaaga Judith Obina yakwatanga Nora Aneke maama wa Kony n'amutwala mu ddwaliro. Era ng'olwo bwe lunaku lwe yajjanga n'ebintu ebyokukozesa awaka. Ono baamugulira buli kimu kyonna kye yali yeetaaga omwali n'engoye. Omwaka gwa 2005 nga guggwako Judith Obina wano yali amaze okukakasa nti Nora Aneke maama wa Kony amaze okumwesiga era amutwala nga mwana we. Olwo omwaka gwa 2006 nga gutandika Obina gwe mulundi ogwasookera ddala okubuuza Aneke ebikwata ku mutabani we. Kye yamuddamu kyali nti omwana asigala mwana era maama ebbanga lyonna asobola okwefiiriza obulamu bwe ng'akuuma omwana we. Aneke engeri gye yali alaga bw'awulira eri mutabani we Kony kaali kabonera akalaga nti akadde akatali kawala agenda kukkiriza okubeera ng'akolagana ne gavumenti bagende mu Democratic Republic of Congo asikirize mutabani we okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Omwaka ogwo gwa 2006 nga gutandika bano baali tebakyalina kibakugira kwogera ku nsonga za Kony awatali abakuba ku mukono. Era mukadde kano pulezidenti yali amaze okukakasa nti omukyalo ono asaanidde okwesigika mu mishoni gye balimu. Pulezidenti yali amaze okuyita mu lipooti ez'enjawulo ezaali ziraga obulamu bwa maama wa Kony bwe bwongedde okukyuka okuviira ddala lwe baatandika okumuyamba n'engeri gy'akwataganamu ne mwana muwala ono Obina. Era amakya g'olunaku lumu pulezidenti yakwata olukomo lw'essimu n'akubira second in command wa Kony omugenzi Vincent Oti. Pulezidenti Museveni yategeeza Oti nti ali mu kusindika omukyalo Obina agende mu nkambi eya Kwangba abeeko obubaka bw'atwalayo. Pulezidenti mu kwogera n'Oti ku lukomo lw'essimu yali mu kibuga Nairobi eky'e Kenya. Bwe yamala okumutegeeza nga bw'ali mu kumusindikira muwala we Obina yamusaba amubuulire ki kyayogera ku nsonga eyo. Ku lunaku olwo Kony yagaana okukwata essimu okwogera ne Pulezidenti Museveni kye yava asaba Oti aba ayogera. Kony kye yali asinga okufaako okwewala kwe kulaba nga tagwa mu butego bwa gavumenti bwe zitera okubeera nga zikozesa eri ababeera bazivuganya. Ogeza nga Jonas Savimbi okuva mu Angola ke baakozesa ne bamutta. Era bw'atyo Pulezidenti Museveni n'ategeeza Obina buli kimu kyonna kyamwetaagako ne kyamusuubiramu bw'aba agenze ne maama wa Kony mu Kwangba okusisinkana Kony. Ng'oggyeko ekya Pulezidenti Museveni okubeera nti obwesigwa yali abutadde mwana muwala ono, wabula Kony ne maama we bonna baali balina okuteeka obwesigwa mwana muwala ono, nga kino kitegeeza nti kaali kaseera kazibu eri Obina. Wabula yawulira atowolokose abantu be yagenda nabo we kweyongerako abalala. Kuno
kweyongerako kakati olwaliro Chief Justice Alfonso Wunyidolo tekake yali RDC w'eggulu omugenzi Kano Wolutochola n'abalala. Nora Anek mama wa Koni okukkiriza okugenda mu nsiko okusisinkana mutabani we yali amaze okukakasa nti abantu baali nabo si babi naddala baali bamuwadde obuyambi nga ne famire ye bagiwadde buli kimu kye yeetaaga era nga guno gwe mulundi ogwasookera ddala omukyalo n'okubeera ng'atambula okugenda okusisinkana mutabani we bukyanga ayingira ensiko. Ekirala ekyali ekirungi kwe kuba nti ku lukomo lw'essimu pulezidenti bwe yali ayogera nooti abayeekera bano baali bakkiriza okubeera nga maama wa Koni naye agenderako. Obina muli yali agamba nti singa akabi konna kakubatuukako maama wa Koni Aneke yagenda okubeera engabo ye olw'ensonga nti omukyalo ono yamukakasa nti mutabani we ne bw'anaaba akyusizza endowooza n'asalawo bonna okubatta yajja kwewaayo gwe baba basooka okutta nga tebannatta Obina. Ky'olina okutegeera nti yadde nga bano baali bakoze enteekateeka okugenda okusisinkana Koni okwogerezeganya naye Galamba wabula waliwo enteeseganya ezaali zigenda maaso mu kibuga Juba era ng'enteeseganya zino zaali wakati wa ttiimu ya Koni teekako ne UPDF nga mulimu ekibiina ky'amawanga amagatte ki UN teekako gavumenti okwali ya South Sudan ne Sudaani yennyini. Obuvunaanyizibwa bwa Wunyidolo okumutwala okusisinkana Koni kwali kubeera nga amunnyonnyola ne basajja be nti ekiragiro kya ICC kye yali eyisizza kyali kyakwanguya bwanguya nteeseganya ez'emirembe. Mu kaseera kano ICC yali eyisizza ekiwandiiko kibakuntumye eri bakomandaazi ba Koni abawulira ddala 5 ne Koni mwennyini nga ku bano kuliko omugenzi Oti, omugenzi Okoti Odimabo, Lascaro Lukwiya teekako ne Dominique Ongwen. Ate ye Ochola teyali bubeezi RDC wabula yali alina enkolagana eyiye ng'omuntu ne Koni era nga yali agwanidde okubeera ku ttiimu eno. President Museveni ng'amaze okukakasa nti Judith Obina ne ttiimu ye bagenda okugenda muri Kwangbo okusisinkana Koni yabawa ennaku 9 zokka ze balina okumalayo. Bwe batyo bano baayingira emmotoka zaabwe ne boolekera olugendo nga bali ne maama wa Koni. Bwe batyo baatuuka ku mulyango oguyingira mu kibira ewali enkambi ya Koni obudde bwali bwa kumakya era nga wano baasangawo eggi lya Koni nga liri bulindaala. Abayeekera bonna abaali eyo kumpi mu 6 baali bayimiridde nga bakozesa akennene. Bonna baali balina emmuudu nga bazitunuza mu konvoyi y'Obina ne banne. Bano olwatuukawo baatandika okubeera nga babaaza. Nti okuyingira kwali kuzibu ate nga kutiisa olw'ensonga nti waliwo emisanvu egitagambika. Bano olwatuuka ku geeti esooka baasongwamu emmundu era omu ku basajja ba Koni kwe kwata Radio Kolo. Era ng'eyakwata Radio Kolo yakuba eri abakulu nga babuuza obanga abantu abazze balina kye babamanyiiko. Amawulire agaakomawo gaategeeza nti ddala kituufu babasuubira era babamanyi. Bano baabaaza ne Ssekwaza yenna nga kumpi oyinza okugamba baali babulako kubawunzika buwunzisi mutwe gudde wansi amagulu gadde waggulu babakunkumule. Okumanya tebaataliza ne maama wa Koni baamwaza kyekimu ng'abasigadde. Emmotoka baazivaamu ne batandika okutambula ng'emigugu gyabwe bagibasitulidde. Okumanya Koni ye bwe yali waali wala bano baatambula ne basola ne mu kkubo nga tebannaba kugituukako. Olwo olunaku olw'enkeera baatambula Koni ne bamusanga mu makkati g'oluguudo nga naye yali azze okuba kimako. Koni yajja ne bakomandaazi be bwe batyo ne batambula paka ku nkambi ye we yali. Ku lunaku olwasooka Koni nga basanze mu kkubo ebifaananyi byayitiŋŋana. Ono olwalaba nnyina yamubuuza mu lukyoli nti maama otuuse, nnyina n'amuddamu nti mwana wange ntuuse. Nti kyokka mu bwangu Koni yakyusa feesi omulundi gumu era n'atambula mitaazi nga 5 okuva we baali. Nti Koni amaziga gaali gatandise okumuyita mu maaso olw'okulaba ku nnyina. Obina olwalaba ku maziga ga Koni nga gamuyitamu muli mutima yategeera ebintu bibiri. Ekimu
yalowooza nti oboolyawo Koni agenda kubasonyiwa okubatta olunaku olwo olw'okuba baleese maama we. Ekyokubiri, yalowooza nti Koni amaziga gali mu kumuyitamu nga yejjusa olw'okuba nti yakulira akabondo k'abayeekera. Koni abantu be yali azze nabo kwaliko bakomandazi b'abakulu Ogeza Budema, Vincent Oti ne Dominic Ongwen n'abalala. Bano nga batuuse mu nkambi ya Koni, yabaleka emabega ye ne maama we ne beeyongererayo ddala mu nkambi munda gye yali abeera. Nga bayingidde olunaku olwokuna, buli kimu kyali kitambula bulungi paka kojja wa Koni. Bano gwe baali batambudde naye okuva eggulu, bwe yategeeza Koni nti Obina alimba. Ono yabategeeza nti Obina ali mu kubalimba nti bulijjo yalabirira Aneeke. Ono yagattako nti Aneeke abaddewo ku lwa Katonda, tewali kantu konna Obina k'abadde amuwa. Wabula yali tannaba kumalirizzaayo, Koni n'abiyingiramu n'amutegeeza nti tayagala kubeera ng'aleeta ebintu eby'obulimba era amaaso googera okusinga omusawo w'ekinnansi. Koni yategeeza nti maama we alabika bulungi, tayagala kulira kasasiro ono gwali mu kwogera. Bw'atyo maama wa Koni n'abiyingiramu n'akakasa nti ddala kituufu bulijjo Obina yamulabirira. Bano bwe baatuuka mu nkambi baalabirirwa bulungi nga n'amazzi banaaba gookya. Obina baamuwa ekiyiga ekikye mw'anaabira nga n'abasigadde abasajja be yajja nabo baabawa ekyabwe. Bano emmere baabawanga nnungi ddala era nga bo gye baali beesibiridde baagibajjako ne bagiteeka mu sitoowa ne balyanga ku yafumbibwanga mu nkambi. Wabula ebyo byonna nga bitambula bulungi nga buli ludda lutandise okwesiga lunnaalwo, baali tebanaba kufuna mukisa gwonna gutuula na Koni kwogera naye. Nti amazima gali nti olunaku luno lwali lwa munaana ng'ebula olunaku lumu lwokka ennaku ezaali zibaweereddwa okubeera nga babeera mu nkambi eno ziggweko. Ku lunaku olw'omwenda abakulu bano abaali bavudde e Kampala baasalawo okubeera nga banyunyulamu ebyabwe basobole okudda. Kyokka baali bagenda kudda nga tebasisinkanye Koni nga n'obubaka bwa pulezidenti tebabutegeezezza Koni. Ekyabayamba oyinza okugamba nti ye maama wa Koni gwe baali balina okudda naye e Uganda bwe yategeeza nti ye tagenda kudda ku lunaku olwo era bamwongereyo ennaku endala agire ng'akyabeera ne mutabani we. Obina ne banne tewali muntu yenna yali akyagala kubeera mu nsiko eno era nga bawulira keekadde okubeera nga badde e Uganda. Wabula maama wa Koni okutegeeza nti akyagalayo ennaku 5 okubeera ne mutabani we kyali kitegeeza ebintu bibiri. Ekimu, ayinza okuba yali akimanyi nti mutabani we tagenda kubawa mukisa kumusisinkana mu nnaku ezo nga yali awa kubasisinkana singa babeera basigadde ennaku eziddako. Ekyokubiri, ayinza okubeera yali akyagala bwagazi kubeera na mutabani we. Bano nga bamaze okunyonyola engugu zaabwe nga baagala kudda, baagenda ne basisinkana Oti ne boogera naye. Ne Pulezidenti Museveni olw'akaseera ako yali ali ku lukomo lwa ssimu ng'ali Nairobi mu Kenya. Nga Pulezidenti Museveni tannava ku lukomo lwa ssimu, maama wa Koni yajja n'ategeeza nti ayagala kwogera ne Pulezidenti mwennyini. Ono baamukkiriza era olwakwata essimu n'asaba Pulezidenti Museveni nti ye akyagala okusigalayo ennaku endala 5, ekintu Pulezidenti Museveni kye yakkiriza. Bwe bati abaali basibye engugu baazisaba be baali bazirekedde ab'enganda zaabwe be baali basanze mu nsiko ne bazibaddiza. Kino kitegeeza nti wonna awamu bano baali baakumala ennaku 14 mu nsiko eno. Kyokka ennaku era zaatambulira ddala paka ku lunaku olw'14 Koni lwe yakuba miitingi omwali bakomanda be, abafamire, maama we teekako n'abakulu bano abaali bazze. Miitingi baagikuba wansi w'omuti ogwali omunene ogwali guliraanye Koni w'abeera. Bwe batyo ne batandika okubaganya ebirowoozo. Bayogerera kumpi essaawa ezaali ziwera 2 nga bali mu kunnyonnyola Koni ne bakomandaazi be ki kyennyini ekitegeeza ku kiwandiiko kkooti y'ensi yonna eya ICC kye yali eyisizza. Koni bamutegeeza ku by'obufuzi mu ggwanga erya Uganda eby'okwesimbawo
ne bamubuuza nti oba ayagala kubeera pulezidenti lwaki takomawo Uganda ne yeesimbawo ku bwa pulezidenti. Ne bamubuuza lwaki ali mu nsiko, lwaki atta abantu ng'atayagala kubeera pulezidenti waabwe. Bano nga bali mu kwogerezeganya, mama wa Connie Nora Anek alabika embeera yali emutamye kyava agenda butereevu mu maaso ga mutabani we n'amutegeeza nti yaakooye okubeera mu nsiko ekimala. Ono yategeeza nti ayagala kuva Galamba akomewo Uganda mu maka ge Mukono kubanga obulamu bw'ensiko tabusobola. Connie yawuliriza ebigambo bya nnyina era bw'atyo n'abakkiriza okubeera nga bava mu nsiko eno. Bano baagenda mu tenti zaabwe ne basiba engugu okubeera nga bakomawo. Bwe batyo nga bamaliriza, Connie yasembera we baali okubeera nga bawa obubaka obusembayo olw'abasiibule badde Uganda. Connie ng'alabye bano batandise okufuluma, yakwata Obina ne basigala bombi emabega. Yategeeza Obina nti amugambire Pulezidenti Museveni yeebalire ddala okukkiriza maama we okujja okumubuuzaako wiikisi ezebbiri. Teyakoma okwo n'amwebaza n'ebirala byonna bye baali boogeddeko. Era yamutuma yeebaze Pulezidenti Museveni olw'okulabirira famire ye n'okuziika kitaawe. Obina agamba nti nga bayimiridde wansi w'omuti ne Connie yawalirizibwa okukwata olukomo lw'essimu n'akubira maama we yali e Canada n'ayogerezeganya ne Connie n'amusabira n'okumusabira essaala. Obina yeebaza Connie olw'okubakyaza n'okukkiriza okubeera nga boogerezeganya naye. Bw'atyo n'adduka okubeera ng'asisinkana banne abaali bamaze okutambula era Connie n'amuleka ng'ayimiridde wansi w'omuti. Bano we baatuuka muri Kwangba basanga emmotoka zibajjiddemu zibalinze nga bwe batyo zaabavuga paka mu kibuga Juba. Eno baasulayo ekiro kimu ne balinnya helikopita yabaleeta paka mu Kampala. Bano we baakomawo e Kampala, Principal Private Secretary wa Pulezidenti Museveni Ameri Yakyambadde ye yali mu nteekateeka ez'okubaaniriza. Baamala ennaku bbiri zokka nga bakomyewo olwo meeting ey'okusisinkana Pulezidenti Museveni n'ekubibwa bamubuulire bye baali basanze. Mu meeting eno bano baamubuulira ebyo bye baali bayisemu nga bali mu nkambi ya Connie n'obubaka bwa Connie bwe yabawa ne babumuwa Pulezidenti nga buno bwali bwakyama. Era ne ripooti yali eyogera ku nsonga za security ze baasangayo nayo ne bagiwa Pulezidenti Museveni. Bano ripooti ze bajja nazo ezikwata ku security gye baasangayo teekako n'obubaka Connie bwe yabatikka byakyama ng'era byaterekebwa biri confidential and classified. Nga bamaze okwogerezeganya ne Pulezidenti era ne bamuwa bye baali baleese, Pulezidenti yaggumiza ekintu kimu nti waakwongera okusigala ng'alabirira famire ya Connie nga Connie bwe yasaba. Nga bamaliriza, mama wa Connie bw'atyo baamuzzaayo mu maka ge Mukono era n'asigala ng'afuna obuyambi okuva eri gavumenti teekako ne famire ya Connie yonna. Olwo embeera ngezze mu nteeko mu mambuka g'eggwanga erya Uganda, mama wa Connie yasaba ekintu kimu kubanga addizibwayo mu kitundu ekyakyoli ng'ayagala kubeera wakaawe. Bwe batyo baamuteekateeka ne bamutwala paka Gulu. Yadde ng'ono baamuzzaayo eggulu, State House yasigala erabirira famire ya Connie paka olunaku olwaleero. Era ng'ekyakakakasibwa kwe kuba nti Pulezidenti Museveni ali mu kuteekateeka ggula ttaka aliwe famire ya Connie ng'era ettaka lino kigambibwa lirimu acres 30. Wabula ekyennaku maama wa Connie Nora Anek yassa ogw'enkomerero mu mwaka gwa 2009. We twogerera olwaleero, Connie akyaliira ku nsiko nga n'ekibiina kye ekya Lord Resistance Army kye kibondo ky'abakwatamundu ekikyasinze okuwangaalira mu nsiko ku lukalu luno olwa Africa. Connie mwaka gwa 2005 kkooti y'ensi yonna yamuteekako ekibaluwa kibakuntumye nga n'okutuuka olwaleero ono tagombebwangamu bwala era nga y'omu ku bantu kkooti etuula mu Hague ya International Criminal Court beesinga okubeera nga yeetaaga avunaanibwa emisango gye yazza mu lutalo.
Wewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamukea ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com.